بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وصل على سيدنا محمد في الآخرين وصل على سيدنا محمد في النبيين وصل على سيدنا محمد في المرسلين وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. ربنا اشرح صدورنا ويسر أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه قولا آمين يا رب العالمين. Amatenda amalungi ga Allah okusaasira n'emirembe kugendere ow'ekitiibwa Muhammadin sallallahu alayhi wasallam we yafuuka ennunuzi yaffe Allah kwe yatuyisiza tubeera nga tuli abasiraamu, tubeera nga tuli mu bantu abeesiimisa, obulamu bwabwe okubeera nga buliko guidance oba constitution ebutambuza. Bwetulaba abalungi mu mulundi oguwedde tuyina qadaaya oba ensonga ze twali twogerako zirabika nti zitawaanya society yaffe, wakati mu kubeera nga basinga Qur'ani twagifuula ng'erimu kusaalirwamu busaalirwa, n'ojjamu essuula n'osaala esswala bw'eggwa Qur'ani toyagala kumanya birala bigirimu. Abalala mu kyennaku n'okusaala kwennyini, omusanga omuddu ku subuhi yasaaziza surati Ikhlas mulaaka esooka ne mulaaka ey'okubiri n'asaaza surati Ikhlas, ku zuhuri n'asaala mulaaka esooka surati al-Falaq n'ey'okubiri surati al-Falaq, bimaana nti Qur'ani yakwatamu suura 2 oba 3 kubeera nga asaala busaazi naye n'atamanya Qur'ani eno nti ye kaamuusi au kawaaniin, kye kitabo oba ye constitution bage mateeka omusiraamu yandibadde asaana okubeera nga agamanya mu bulamu bwe. Amakulu gaago kye gategeeza fayasalu fi ddaarayini, n'aba musanyufu mu ddaala lino ery'ensi n'eddaala ery'enkomerero. Abooluganda, mulundi oguwedde tubadde twogera ku nsonga ezitubonyaabonya mu society yaffe, naddala okusingira ddala mu maka gaffe. Ensonga ezo nagenda nzikoonako nenga nti bwe tunaba tuzzeemu tujja kukwatako emu. Mulundi ogwasemba twaga nti mu maka ekigambo kwekuba mugongo kiyitiridde. Mu Qur'ani Allah yakyogerako. Kigambo okwerayirira, n'olayirira mukyalawo, tolinga mwannyinaze, olinga sisita wange, olinga omuntu akuzira okuwasa, kingi. Mu Qur'ani, enjigiriza ya Qur'ani ojja kwesanga nga buli nnaku ku nnimi zaffe tuyisaako embeera y'okwetalaka. Tutamanya nti wallahi oba mu kusaaga okungi oba otalase munno, kubanga Nabbi sallallahu alayhi yatugamba nti thalathatun, ebintu 3 jidduhunna jiddun, omuntu bw'obyogera ng'okakasa biba okakasizza. Naye n'abaanaga nti wahadhirihunna, ne bw'obyogera ng'osaaga busaazi jiddun, biba bituukiridde. Naye mu kye yayogera ku byo yaga nti at-talaaqa, omuntu bw'ogamba muno nti nkutalase nga musaaga busaazi, abasiraamu bo bukiwandiika nti bukutawa otalase. Ajja basinga nga ffenna tuli mu maka gaffe nga wallahi twetalakadde tetumanyi olw'obusungu obungi bwe tulina. Ensonga ey'okusatu oba ey'okuna, ebiseera ebisinga bw'owangala ne munno mu myaka 2-3 otandika mu mutima okwekuba munoga nti ono si gwe nalina okuwasa, n'omutamwa olutamu olusemberayo ddala. Naye abooluganda, Allah subhanahu wa ta'ala yatugamba nti wa asa an takrahu shay'an, oyinza okubeeraawo n'otamu ekintu n'okitamu olutamu olusemberayo ddala, naye naga nti wa huwa khairun lakum, nga kyekirungi, kyotamiddwa kyekirungi, nga kyakyatu preparinga bwatyo nti kubanga oyinza okulanga gwe nga kyekibi mu maaso eventually nekiba nga kirungi nnyo gy'oli. Ate Allah naga nti wa asa an tuhibbu shay'an, naga nti naye ate era oyinza okwesanga olina kyoyagadde nnyo nekisukka we kyandikomye,
n'agamba Allah subhanahu wa ta'ala wayaj'alu Allah wa huwa sharrun lakum, naye nga kyoyagala ennyo kye kisinga okuba obubi. Olwaleero ensonga gye njagala twogereko baddu ba Allah, naddala mu society zaffe tulinamu embeera omukyala bw'abanga azadde omwana omulenzi noga nti aha rabbi singa aleesiyo omuwala, Allah n'aleeta n'addamu n'azaala omulenzi, ya Allah mbadde njagala muwala, Allah n'addamu n'aleeta omulenzi, olwandikoga nti nawasa ekikazi kino kiyina ekikwa, kizaala abaana ba kikula kimu. Omulala n'omusanga ng'ali opposite, azaala baana bawala, n'azaala yasoose leero noga nti ya rabbi tekinzaalidde musika, n'azaala omwana omuwala owokubiri naye noga nti ya rabbi Mungu onkoze ekyo kino. Abamu tukozesa amaloboozi agalinga agawakanya enkola ya Allah, oli noga nti Mungu wallahi ankubye omuggo. Baddu ba Allah, Qur'an ey'ekitiibwa bw'onagyetegereza min ladun Adam, okuva nabbi Adam gye yava, kuva ku mulembe gwa nabbi Adam ila asruna al-hadir, okutuuka ku mulembe guno, ebintu byonna by'osanga ojja bisanga mu bulamu obwakulembera. Naye abaatukulembera abalongoofu balina engeri gye baabikwatamu. Wakitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala bwe yali atonda buli kintu ekyamaanyi n'amangu okutonda ensi, yasookanga ne yeeyogerako. Omuntu ono gw'ogenda okubeera ng'ogamba ebigambo, manya nti Allah okumuleeta mu bulamu bwo nsonga nnene. Allah subhanahu wa ta'ala yagaa nti lillahi mulku samawati wal ard, Mungu ayina obufuzi bw'ensi n'eggulu. Buli bwe yabanga agenda okutonda ekintu ekyamaanyi oba okwogera ku kintu ekyamaanyi, yasookanga kuwa buyinza bwo obw'owaggulu, full command. Naye ebintu bibiri Allah yabyogerako. Baddu ba Allah, byensaba muteekeeko mu birowoozeeko, mubitegeere, mubimanye. Wakitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala bwe yali atonda obufumbo, bwe yali akuserekitingira gwakuserekitingidde, yagamba subhanahu wa ta'ala wa min ayatihi, mu by'obuyinza bwa Allah, mu byamagero ga Allah, mu byamaanyi ga Allah, an khalaka lakum min anfusikum azwaja, yabatondera okuva mu mmwe, naga nti nassa lubega anaawasanga gundi, newesanga nassa afubutuse eriyiiri mbalala, n'asanga omukyala gw'ayina nga waawa wennamugongo, oba n'omusanga afubutuse eriyiiri mbalala n'asanga omukyala gw'ayina. Wegenda ng'okuba ekifaananyi ku mbaga z'abanno k'ogenza olaga, ku mbeera gy'ogenza olagamu, ogenda n'obuzanoga nti ne Allah yakola omukwano guno, ono omusajja ow'ekyenjojo afunye atya omuntu ow'e Kampala? Allah kye yagamba nti wa min ayatihi, mu byamagero bye, an khalaka lakum min anfusikum azwaja, yabatondera n'abawa abakyala. Naye n'atuwa ensonga lwaki akoze bw'atyo, ono n'amugja eno n'amukwasaganya n'ono naga nti litaskunu ilaiha, naga nti ekyaba kyafuula bw'atyo nga temwemanyi mwesanze, mubeere nga mutebenkerera, nga mutuuse, buli omu atuuse eri munne. Bw'osanga mu bufumbo bwo nga temuliimu kutebenkera, manya nti eri aya ya Allah olimu akabuuza, tereeza. Naye ekyokubiri yagaa nti wajaala bainakum mawaddatan wa rahma, Allah wakati awo yateekawo mawadda, okwagalaŋŋana. Bwebanga olina gy'oli n'omala ennaku bbiri munno owulira nga ddala ddala omumiisinze. Naye yagaa nti inna fi dhalik, mazima mu kukola obufumbo bw'abantu bano ababiri, la aya, kyakuyiga, kyamagero, kyamaanyi, liqaumin yatafakkaruun, eri abantu abalina obwongo obulowolereza. Wakati mu kubeera ng'ofubutuse gy'ofubutuse, ng'osiibye ne banno munyumya ekiboozi ky'ababooda, munyumya ekiboozi ky'abazimbi, munyumya ekiboozi eri ewaffe oba mu mbeera ey'ekivubuka tutera okunyumya abagiyita ekiboozi ky'obuwangaazi, munyumya emboozi y'obuwangaazi, munno n'aleeta kino n'omulala n'aleeta, n'otandika okugenda nga ofiltaringa oba osengejja, noga nti kitegeeza nti omukyalo wange nafuna wa mukisa mubi,
era ajja kuzaala abaana ba saidi emu. Baddu ba Allah, ensonga eno gye njagala leero tukooneko mu ddakiika 5-7 tumalirize. Ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala nga bwe ntandise nenga nti Mungu bwe yali atonda omutonde yenna, wabula yali atonda ekigambo ekinene nnyo, yasookanga okwetenda. Naye mu kigambo ekinene kye yeetenda nakyo mu Qur'ani, Allah subhanahu wa ta'ala kyatuyigiriza tumanye. Ebiseera ebisinga mu bulamu obwa bulijjo tulina kye bayita surprise, oba omuntu okumuleetera ekintu nga tategedde, okumuwa ekintu nga tamanyi, okumuwa ekintu mu nkola ey'okumugabira. Allah subhanahu wa ta'ala atugamba nti lillahi mulku samawati wal ard. Yasooka n'alaga obwennannyini nti Allah ye nannyini kutonda, ye nannyini bufuzi. Samawati obw'ebintu ebiri mu ggulu, wal ard n'ebiri mu nsi. Bwafubutuka eri n'ogamba mukyala wo tazaala, n'ogamba mukyala wo azaala mugumba, n'ogamba mukyala wo azaala baana ba saidi emu, n'ogamba mukyala wo njagala balongo, n'ogamba mukyala wo njagala musika, n'ogamba mukyala wo, n'ogenda ng'ekyo kikumazeeko emirembe, buli bw'otudde kikumazeeko emirembe. Abakyala ennaku zino bambi balina obuzibu, n'abaami balina obuzibu okuva mu b'eŋŋanda zaabwe, okuva mu mikwano gyabwe. Omwana omuwala bambi aba yakayingira mu bufumbo bw'ati be papa, ne wayita omwaka gumu nga Allah tannamusobozesa kubeera ng'afuna lubuto. Abooluganda ne batandika okujja ku misinde egisinga egy'amaanyi. Oli mu kulya mmere y'Abaganda baffe, oli mu kuwangalira mu bya muganda waffe, tolina kyotuwa, oli mu mbeera efaanana bw'etyo, ne mufuukira mulamu wammwe oba mwannyina mmwe obuzibu. Njagala okubategeeza Allah subhanahu wa ta'ala y'alina obusobozi ku kino kye tugenda okwogera. Yagamba Allah w'ekitiibwa, lillahi mulku samawati wal ard. Allah ye nannyini buyinza, ye nannyini kutonda ebiri mu ggulu n'ebiri mu nsi. Ekyokubiri yazzaako ekigambo ekiga nti yakhluqu ma yasha. Allah atonda ky'aba ayagadde. Allah atonda, ateeka mu nnabaana y'abakyala bammwe, ateeka mu nnabaana y'abalamu bammwe bemutulugunya, ateeka mu nnabaana z'abannyammwe. Oli atuuka n'agamba n'ekitenaga nti Mungu maama singa teyanzaala nga ndi mulenzi, singa yanzaala at least nga ndi mukyala. Ebigambo ebinakuwaza oba ebinyiiza Mungu. Yagamba nti yahabu liman yashaa'u inatha. Agabira, awa ekirabo, it's a gift. N'agabira omuntu yenna gw'ayagadde mukyala we n'azaala baana bawala bokka. N'osobola okugamba n'ogamba nti njagenda ow'omusawo, bano bajja njagala bazaale baana babiri, mulenzi na muwala, oba agende ng'atobeka. Kati Allah yagamba nti asalawo n'atonda mu nnabaana y'omukyala baana bawala bokka, n'abanga amagi g'omwami gajja kuzaala baana bawala bokka. N'agamba nti wayahabu liman yashaa'u dhukura. Ayinza okwagala okubeera nga atonze baana balenzi bokka. Mukyala we n'azaala balenzi era mukiraba. N'agamba nti aw yuzawwijuhu zukuranan wa inatha. Oba ayinza okutya Allah ayinza okubeera nga asazeewo n'ofuna mulenzi ku muwala, n'ofuna balongo muwala na mulenzi, n'ofuna bangi tubalaba. Allah agaba ebirabo. Eriwo omukyala ali wano mukono, Allah mu nnabaana ye yamukolera nti buli luzaala azaala bana ku 5, era haliyan ali mu baana kumpi 40 muntu omu. Allah yamanyi bwakyamugabira bwatyo, bwakyamuwa bwatyo. Nti aw yuzawwijuhu zukuranan wa inatha. N'agamba nti wayaj'alu man yashaa'u akima. Allah w'ekitiibwa yamaliriza Qur'an, oba yamaliriza aya eyo ng'alina ensonga ayagala tukkakkanya emitima. N'agamba nti bw'aba asazeewo n'okukummira ddala n'akumma n'akufuula nga mukyala wo tajja kuzaala, oba ggwe omwami amagi go tegajja kuzaala abadan, naye ggwe n'osigala ku mukyala wo n'obeera ng'omufiirako, n'ogaa tugenda ow'omusawo ono ne muvaayo, ne mugenda owa gynecology ow'eno n'alema, ne mugendako abamu tutuuka n'okugenda mu shiriki nti tunoonya baana batutobekere,
oba tunoonya mwana muwala oba tunoonya mwana mulenzi, Allah agambye nti ekyo yakirinako obuyinza. Naye wakitiibwa Allah subhanahu wataala bwe yali amalirizaayo aya eyo yagamba nti innahu alimun khabir, yagamba nti Allah oyo mumanyi era mukenkufu. Allah ayina ensonga lwaki akuwa abaana abawala bokka. Allah y'omu yalina ensonga lwaki akuwa abaana abalenzi bokka. Allah ayina ensonga lwaki akutobekera n'akuwa omulenzi n'akuwa omuwala. Era Allah ayina ensonga lwaki yasembayo ng'akugamba nti oba bw'aba asazeewo Allah subhanahu wataala asobola okukumira ddala mwana, kubanga Allah amanyi. Oyinza okuinsistinga n'okayana n'oyomba n'ogamba Allah wange ow'ekitiibwa, nze omwana wange njagala omwana, Allah njagala omwana. Allah n'agenda okuwa omwana agenda okuzaalibwa nga talina magulu, tajja kutambula. Ayinza okugenda okutambula ng'ayina ekiyungu ekikosezza obulamu bwe bwonna. Bameka be mulabe mu bulamu ng'ayina omwana ayiika endusu, ne batandika okwerogoza nti ono baamusalira emisambwa, ono yayingirwako ebyewaabwe, ono yayingirako bino. Kati Allah kyavaga nti wayaj'al man yashaa'u akima, asobola okubeera ng'akufuula iggwe oba mukyalawo okubeera nga temujja kuzaala. Naye yaga nti innahu alimun, Allah w'ekitiibwa oyo omulungi amanyi, khabirun era mukenkufu lwaki aba akola ensonga eyo. Nabakitaaba Oluganda bwe twesanga mu nnaku zino nga buli muntu ali bubi munne, oba mukyala we oba omukyala afiira ku bbaawe, lwaki tozaala, lwaki tontwala mu ddwaliro, lwaki togira ki? Obusiraamu tebutugaana kugoberera asibaabu, tugoberera asibaabu, tugoberera ensonga. Omukyala omutute mu ddwaliro otuuse bamukebedde bamwe nti atalina buzibu bwonna, asobola okuzaala okusinziira ku sitatasi gye tulaba mu bulamu, asobola okukola ki? Okuzaala. N'omwami tumukebedde tugenza okuzuula asobola okuzaala. Kaakati tuleme kuteekangawo embeera ennakuwaza wakati we sayidi ebbiri, sayidi ey'omuwala oba sayidi ey'omukyala ne sayidi ey'omulenzi, kubanga Allah subhanahu wataala mu buli kintu kyonna ekikwataganye ku bulamu ne sisitimu y'omuntu, okuviira ddala mu kuzaalibwa kwo n'okukula kwo n'okutuuka w'owasa n'okutuusa lw'onoonya omukyala lw'ogonaawasa n'okutuusa lw'onaazaala, lw'onaakuza abaana, lw'onaabeera ng'otegeka bye balina okuwangaala nabyo, lw'onaafa, sisitimu eyo yonna mu Qur'ani y'ekitiibwa mweri. Bwe tunaabeera nga tutegedde ebintu ebyo, Qur'ani ne tugijja mu kusinza okusaala kwokka, ne tugiyingira munda muli, ne tumanya amateeka gaayo, Allah subhanahu wataala ajja kubeera ng'atugayidinga mu ngayidinga esinga okubeera ennungi. Abalungi abatulaba kasabe ebigambo byange bireme kusukkako awo, era mbategeeza nti mu mpolampola bwe tunaagenda tufolowinga tujja kwesanga the qadaya oba ensonga ezikwata mu bulamu bwaffe obwa bulijjo nga tukuttemu kwemu, tujja kusanga emitima gyaffe nga gitebenkedde. Kuba ennaku zino mu mayumba okwogeraganya tekukyaliwo, okusirika. N'owekitiibwa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ensonga eyo yamutuukako, okwekuba omugongo mwekuli mu mayumba gaffe kuyitiridde, okukambuwalira abaana ekisusse olw'ensonga emu oba endala mwekuli. Ebyo byonna Qur'ani y'ekitiibwa mu Qur'ani yabyogera, nesobola okubeera ng'etugayidinga engayidinga esobola okubeera ng'etutuusa. Omulundi oguddako insha Allahu taala tujja kusoma ku mbeera omukkiriza gye yandikuttemu abaana be mu mbeera ey'okusinza Allah. Abantu ennaku zino osanga omwana oli ng'agamba nti yeeyambisa hadiisi ya nabbi aga nti muru awladakum, mugambe abaana bammwe liswala basaaleko. Kigambo ekyo nabbi yakyogera ne Qur'ani n'ekyogerako. Then bwe batuuka ku siteepu eno ey'okusatu, wadhuribuhum, ey'okubiri mubakube. Olina omusango omusajja akutta omuggo ajjula kufiira ku mwana bw'amugamba swala. Kaifiya engeri obusiraamu gye buhandulingamu ebintu byabwo tunaabikwata ng'enjigiriza ni Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne Qur'ani bwe tugamba, tujja kusanga nga embeera yaffe etambudde bulungi. Tusaba Allah nannyini buyinza atuteeke mu baddu abawuliriza ebigambo ne bajjamu ebisinga okubanga birungi. Tumusaba Allah nannyini buyinza atugabire mu maka gaffe, atuteerewo okwagalana, atuteerewo okutegeeragana, atuteerewo okukkiriziganya. Tumusabye Allah atunule mu riziki zaffe, bwe ziba nga ntono Allah ziyinjuwaze, bwe ziba nga tezirimu baraka Allah tukusaba zituteere mu baraka.
babeera nga mu maka gaffe mulimu abalwadde, Allah bawonye oluwonyi olusinga okubeera nga lulungi. Mu maka gaffe mubeera mu bakadde baffe abaava mu bulamu obw'ensi, Allah basaasire era obateeke mu baddu abasiimiddwa. Allah osonyiwe bakadde baffe abaatusomesa, obeere ng'obateera empeera zaabwe mu ntaana zaabwe, bwe baba nga bakyali balamu obamalira olumaliro olusinga obulungi. Kuwanjagira Allah nga tukakasa nti ggwe twanukula. Rabbana atina ma wa'adtana ala rusulika wala tukhzina yawma alqiyamah innaka la tukhlifu almi'ad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun ala almursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.